muwulirize seeko ono bannange mumuwulirize n'atwala abasiraamu Namugongo mbu ne basabira abajulizi nabadde ndi awo nga ndaba omukulu yennyini ng'asituse ng'atutta abasiraamu Namugongo batandika okusinzanga ebibumbe waliyadhu billah ole miliyoni 2 subhanallah la ilaha illallah baganda bange simanyi omusobola okukitegeera abatukulembera abalongoofu bawaayo sente zaabwe bawaayo amaka gaabwe guno omuzikiti baguyita Ismaili bagugula ne bagutukwasa free of charge gende Naggalama gende Nakifuma emizikiti abasajja bawangayo miwe bawaayo amataka bazimba obusiraamu nerwati mufti lwakyakwata obusiraamu miliyoni 2 otwala abasiraamu Namugongo batandika osinza ebibumbe batandika okafalira Allah fe tulamaga Namugongo tulamaga Makka tetwetaaga sente fe tukwata sente. Kakati wulira seeko ekigambo kyayogera n'okukaaba n'akaaba kiba kitegeeza ye tamanyi nti obusiraamu bwe bukabakabwa ebifaananyi kubanga n'ekifaananyi kyennyini ekiri ku muzikiti eky'omwezi Nabbi Muhammad tiyakirekaako era Nabbi n'amala azuukira kati Allah n'amukomyawo ayinza obutayingira mu muzikiti kubanga ogwo omwezi bid'a buli kintu kyonna ekyafuluma mu kusomesa ekiyisiraamu ekyafuluma oluvannyuma lwa Nabbi ne babyongeramu eyo bid'a kati buli muntu ayingira mu muzikiti nga kuliko omwezi aba munna bid'a okiwulidde musajja akaabye kakati labayo ebifaananyi bibyo birabe omuntu n'ayonka ennywanto munasinza ejjinja Hajarul Aswad nga aya nambiri mu Qur'an Karimu mu surati al-Baqara sura eyokubiri aya 115 walillahi al-mashriqu wal-maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhu buli wonna yolekeza obwenyi ng'osaala obuvanjuba n'obugwanjuba bwonna bwa Katonda walillahi al-mashriqu wal-maghribu bwonna bwa Katonda wano lyokwagamba nti fa aynama tuwallu fathamma wajhu buli weyolekeza obwenyi waliwo amaaso ga Allah terematitega nti wajhullah waliwo amaaso ga Allah inna Allaha wasi'un alimu Katonda mugazi bamusunyi ate musasizi mugazi mmanyi mugazi kwegamba mugazi nnyo wano yali ategeeza Katonda mugazi buli wamu waali omanyi Qur'ani bagirimbisa Qur'ani mwagirimbisa mu bintu bingi kubanga ojja kusanga ennywanto eyo oginoonye mu Qur'ani nga teriimu onoonye omwezi nga mu Qur'ani Karimu tegulimu onoonye ekiwaji kye bakuba nga bakuba shaitani nga tekirimu ate bakikuba boogera Allahu akbar ate okuba setaani bakati noweyewuunye kati ejjinja Hajarul Aswad ojja kuŋŋamba nti aya yino eŋŋamba nti ntunuleyo kati nze nkuwadde eno mu surati al-Baqara egamba nti tunula wonna Katonda waali kati bompe egamba nti nina okutunula eri nga nsaala nina okutunulira ejjinja Hajarul Aswad nze nkuwadde eno egambye Katonda buli wamu waali buli wamu walillahi al-mashriqu wal-maghribu bw'obuvanjuba n'obugwanjuba bwonna bwa Katonda bwonna kakati wano aya neyo egamba nti balimbisa Qur'an kubanga ebyo tebiriimu surati An'am ey'omukaaga aya 66 egamba nti wakadhaba bihi qawmuka balimbisa ab'ekibiina kyo balimbisa Qur'an huwa al-haqqu ng'ate mazima Qur'an nga mazima nange nkyenewuunye ekyo ebintu byebasinze ennyo okwesigamako mu Qur'an tebiriimu era nze lumu nga ŋŋenda okulokka nagamba oba nsigale mu busiraamu naye nga sigenda kukola hijja naye omutima omulala ne guŋŋamba naye ne bw'otokola hijja era bw'oba osaala ng'oli eno olina kunoonya Hajarul Aswad weeri era ogitunuulire era ojja kusigala nga era okyasinza ekifaananyi kale mikwano gyange mbabuulira tetubabuulira nti kiki naye omusajja watuukira okukaaba aba tamanyi nti be bakabaka b'ebifaananyi tebateekwa kwogera ku muntu yenna asinza ekifaananyi omusiraamu ne bw'osanga omuntu ng'asinze nti muyiteko biyisi
kubanga okutuuka e Makka n'olambula amalalo n'otolera amalalo ga Nabbi